teri yayita sabbiiti eyo eba tennaba kubanga eggwako ng'okusira ku mawulire agaali gavaako mu kawempe nga waliwo abantu abatunuulirwa era ensi neetuuka n'okuba nga yeebuuza kati ono abonaabonera ki okuggyako okumalira abantu ebiseera naye embwa ze mu kalulu eno sabbiiti weetuukidde ebintu nga bikyuseemu. Nkugambye nga ekibiina kya National Unity Platform nga kiri mu kweteekateeka okulaba nti ku bantu 10 ani gwe tugenda okuwasa bendera yaffe. Ekibiina ekya Forum for Democratic Change kyo nga kimaze okuba nga kitulaga aganaga. Ekibiina kya NRM nga kimaze okutulaga Hajjati Farida Nambi. Nkugambye nti National Unity Platform tulindiridde okulaba ani gwegenda okuba nga ereeta naye mu bino byonna mbadde nkyakubulira nti sabbiiti eringa ekyali wakati bangi nga bw'oyitako mu matwale g'ekawempe ebibuuzo byaliwo kakati bano aba NRM okujjako nabo okwagala okujja okutumalira obumaliza ebiseera bo balaba mu Kampala ono bakyayina waakalulu. Okusira ku mawulire ge tufuna olunaku olwaleero abasajja n'abakyala mu kibiina ekifuzi ekiri mu buyinza olunaku olwaleero batugamba bamaze okuba nga bakola olukwe olugenda okubawanguza akalulu ka Kawempe North tebikkirizika ate nga bituufu. Era okusira kugana amawulire ge tuloba mpola galaga nti okujjako nga aba opposition Mukama Katonda bw'atyo abawadde enneema ne batuuka okuba nga batuula wansi ng'abasajja abakulu n'abakyala mukwano gwe ng'abatuuludde ne bakkaanya nti ffenna amaanyi tugateeke ku mugongo gwa gundi naye ke kabatanda ne batuuka okuba nga National Unity Platform ereeso waayo FDC nga ereeso waayo ne tufuna ba independent omu babiri basatu n'abalala abatannalangira ne baleeta abaabo genfuna galaga olukwe NRM lwekoze kane eyina okuba nga ekatwala kati okujjako nga bano bonna nga bwenkubuulidde nga basaza ag'enkulwa ne batuuka okuba nga bonna babikkirira enkayana ze balina obutakkanya ne babuteeka ebbali naye ekitali ekyo NRM bakugamba kaweddemu dda kino tekikkirizika ate nga kituufu. Lwaki nkugamba nti tekikkirizika ate nga kituufu? Mbadde nkubuulira waliwo ebitambula kati mu NRM by'otonnamanya wakati mu kwagala okuba nga bakyusa ekifaananyi ky'omu Central n'ekifaananyi eky'omu Kampala naddala wano mu Kampala tugambye mu Central naye naddala mu Kampala baagala babeeko ekifo kye bafuŋŋana okusindika sigino nti kisoboka ne mu 2026 okuwulira ng'ebitundu by'omu Central wano nga NRM bw'etya ebitutte oba etya naye nga baagala NRM ebeeko efuŋŋana ereetwale nti senga tukola olukwesikwesi lwonna Kawempe North n'agenda mu mikono gya NRM ne bukya ku makyanga owulira akakiiko k'ebyokulonda kalangire Hajjati Farida abba mukakafu nti 2026 mu matwale g'omu Kampala ne mu Central NRM egenda kuwunzika ebifo eby'enjawulo. Kale n'ebitambula bagamba bwe kiba nti ekayunga twasobola okuba nga tukikola yadde kyali kirabwako n'ayonka nga buli omu alabira ddala nti amaanyi agaali mayitirivu nnyo ku nnakwedde naye ne bukya ku makya ne bakugamba muwonge era mwami Museveni naye n'aba mulungi ekimala n'atabeekwekerera ku mulundi ogwo n'abagamba akakiiko ak'ebyokulonda ne bwe kabanga weekali NRM bwebanga tennakkiriza tosobola kuwangula. Kati bwe kibanga kyasobose mu bitundu mukwano gwange ebyekayunga nakwedde ne tusigala kubanga tumujjukira bujjukizi nga tumulifaalingako nti waliwo amaanyi katugendeko mu bugwanjuba bw'eggwanga lyattu Uganda by election eyasembyeyo nti amaanyi gabadde mangi bamwami Kyagulanyi ne batuuka okubanga Besto ne bagamba tukatugende bamala okubanga bateekayo amaanyi jjukira nti NRM yayina babiri yayina omutongole neba n'ataali mutongole omutongole yali akutte bendera ataali mutongole yajjanga independent naye ng'ekyamazima n'okulangirira eyali independent nakyo kyali technical ate nga kyali tactical kati bwe kibanga nayo kyasobola nga kyasoboka
naye Kayunga kyasoboka kyekigaana okusoboka mu Kawempe. Bagamba omukyala Hajjati Farida kati gwe genda onyweze gurawundi otuwe entandikwa. Olunaku olwaleero si lunaku lwa bbalaza. Ne bwe njogerera bino bw'otuuka okukubira kati akasimu ka Hajjati n'okakubaku waliwo ajja okakwata akugambye nti Hajjati ali bize. Bw'anaabanga Hajjati yakakutte ojja muwulira ng'ayogera aweekeera. Lwaki? Yakedde nawanca, muntu ku muntu, nyumba ku nyumba, akikomera ku kikomera, muzigo ku muzigo, atalaga Kawempe. Atalaga Kawempe nofe ky'olina okuba ng'omanya. Hajjati njagala nkujjukize mu 2020 nga tugezaako okutunuulira ekyali wano mukwano gwange mu Kampala Central. Hajjati ono y'omu ku bantu abaaliwo era kyemujjukirako mu matwale g'e Kawempe emizikiti gino gyamukolera kinene nnyo nti newankubadde amaanyi oba embuyaga eya National Unity Platform yaliwo ate nga y'amaanyi, naye Hajjati ku ground yali amaze okuba nga bw'ati anywera. Nalaba ku bukuukuulu n'obufoofofo abasajja bamaseeka bwe baatuulangamu. Dalasa zaayitirira obungi nga Hajjati yaziteekamu ensimbi era ne batuuka okuba nga bakkanya nti bannange kino ekifo kyaffe. Kakati oyo yali Kampala yenna wamu. Katukkirize nti bayinza okuba nga ab'e Kawempe baakola ogwabwe, naye olw'okuba nti divisions ezaali zisigadde zaagamba kirala ne bijjanga bwe byali. Ku mulundi guno tuli ku Kawempe North ng'ekitundu kyokka, nga Hajjati amanyiddwa ena y'amakanda ate nebba gye bamuzaala. Nti bingi ebitunuuliddwa ku Hajjati Farida Nambi bye bagamba nti birina okuba nga byesigamirwako okulaga opposition nti kyonna kye kiri nowa NRM asobola okuba nga awangula. Teweerabira newankubadde nga waliwo abakyala abalala bayinza okuba nga balabikira mu kalulu kano, naye bw'otuuka okuba nga obateeka ku minzaani ne Hajjati Farida bagamba Hajjati Farida bali alabika abazibikira. Yetugende wala mukyala Seegirinya Basebo ne banyabo nayajja naye nga ajjanga independent, naye nga tebannaba mufiiringa nnyo ku ground. Yadde yeerangirira dda atafaanana nga bw'olaba Nuupu nti tulindiridde ani gwegenda okulangirira. Mukyala Seegirinya yeerangirira dda naye nkiddamu tebannamufiiringa bulungi. Alabika alina obutundu gye yeekuumidde mpola mpola. Then kati bano bannaffe ab'ekibiina ekya NRM already balina omukyala Hajjati Farida Nambi nga bw'otegedde, naye ng'ate eriyo ne Hajjati gwe bayita maama waffe akyalemedde kagamba naye nange ezijjanga independent. Ebintu byabaddemu mwana waani sigenda bekkiriza nti abo newankubadde nga nabo bakyala, the mere fact that NRM erina gwewanzeeko eddusu ng'ate jjukira mwana wa munene, mwana wa namba 2 mu kibiina ekya NRM akotokeerabira anti Mwai Museveni ye chairman w'ekibiina. Kati vice we Mwami Kigongo Alhaji ataata wa Hajjati Nambi oyo kikulaga nti Kawempe agenda kusitula ebikonge byonna. Ba Mwai Museveni ogenda balengera eyo, ba Kigongo ogenda kubanga obalengera eyo, naye nga bonna ekibaleeta kikukuuta kadingidi kulaba nga Hajjati Farida Nambi akola atya. Kati agamaanyi tosobola kubanga bw'oti oganda estimate nga tosobola. Hajjati ono Hajjati gwe twogerako olunaku olwaleero ng'amaze olwaleero okubanga bw'atyo atambula nnyumba ku nnyumba nga bwe nkugambye. Mbadde mbigoberera kubanga bino ne ku mitimbagano bibaddeko, naye ng'olaba ssebe eriyo abantu abasabbaladde, abantu abasabbaladde abatandise okubanga bakiwanika mpola mpola. Hajjati bamuvaako emabega bagamba nti Hajjati kati kino nkugambye tudde ku formula yaffe. Bamugambye Hajjati genda okwate ground otuwe entandikwa, kubanga buli lwobeera n'entandikwa nga osobola okuba laale ne bwebanga ezzeeko abantu 400 eyanaakwatira bendera aba Nuupu ne bw'anaakuba laale neebaako abantu 600 gweyo neebaako abantu 108. Ekyo kitumala oba otuwadde entandikwa. Beera mukulu ekimala okubuuza entandikwa eyaki. Ansa gyesigalize kuba sijjajje kuwa, naye nkiddamu nti gwe ffe tuwe entandikwa we tusobola okutandikira okukereminga kibayita obuwanguzi. Teweerabira statement. Omanyi mu politics waliwo statements ezimu ezikolebwa n'olabanga eyiseewo obuyisi ng'eteyina nnyo makulu, naye olw'okuba nti politics takoma
nti bwatu bwe yali mu 21 mu 26 21 bwagenda n'okubeera mu 26 kitegeeza statement eyakolebwa mu 21 nakati esobola okuba ng'egenda ku apulayinga bwe tubanga tetunnasalawo tosobola kuwangula kitegeeza woba otegedde nti wano National Platform ewangudde nti wano FDC ewangudde wano Democratic Party ewangudde kitegeeza NRM ebeera ekkiriza oba okategedde wabalangirira nti wano Conservative Party ewangudde UPC ewangudde kitegeeza NRM ekkiriza kibeere bwe kityo naye weegaana n'etekkiriza kibeera otherwise kakati kyekiri kyenkugambye nti akalulu kano kagenda kuba gezeserezo ly'amaanyi tugenda kati bassebo ne bannyabo mu kibayita labalatole egezeserezo tulabe 2026 asobola kufaanana atya nga NRM yeetaaga okulaba nti Central Region eddamu okugimaamira ebeere failed wano mu Kawempe North wewagenda okufuuka egezeserezo tuba tunakikola tutya ng'amaanyi gonna tumaze okuba nga tugajjayo kati NRM ng'ekibiina ekiri mu buyinza kigenda kujjayo amaanyi gonna resources zonna money power yonna etunulire constituency emu that is ekibiina ekiri mu buyinza bwe kijja resources zonna omanyi kyekitegeeza bwe kijjayo money power yonna omanyi kyekitegeeza kati mu money power tugenda kuteekamu ebikonge byonna mu byobufuzi naye ate era tuteekemu security agencies zonna bakiyita money power kuuma kalulu oba bakuuma kajjajjaawo then ng'omaze okutegeera ekibiina ekiri mu buyinza ne capabilities zaakyo kati tugende ku opposition bali nga bajjeyo amaanyi gonna gatunuulira muntu omu opposition